Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Nange bintu bino. Dag. Nganda tugambye twagenza abakiise babiri abakikiride government ya Lavuniga Kakalamu nange Haji Titi byanga tugenze munayo tukikiride government twade twakafuna mpoza mafumu ku mitima ejo ate weza aletedde mpoza atono nga ye omutima agukuba bukubi bazuka. Dr. Hamza Sebunya yalevyo sezo omukwano gonna nayo leso muhabbati gonna bagamba abasawo tebalina laavu ono yalaze nti kituufu abasawo balina laavu olw'ensonga yalaze omuhabbati gonna gw'omanyi ogw'okunsi naye ng'aguwa omuntu ogu omuye Kalema wano yamutonedde endongo semadongo giyite bokisi gita n'amugamba nti abo bonna abakutawaanya abakolako obuzibu bonna bakubemu akayimba buli akuvuma mukubemu akayimba buli akusojja mukubemu akayimba mutuufu n'empulirira ddala nga ate motoka gye baatulage already bagikubemu naye Rahim nomweyitira my pretty ne musimu yange namusevinga mwekyo ate nga sakisevingamu ku lwa bulimba wabula na saving ekyo kyemuwulira ku mutima gwange. Omukyalo ono gwe mulaba, she's my best friend, she's my personal person. I love the fact that you're mine and I'm yours forever. I fell in love with you not because of the way you look but because of who you are. Kwagala nnyo ate ndi kwagala olubeerera lwonna inshallah. Nsaba Omukama Katonda Allah subhanahu wa ta'ala atukulembere obufumbo bwaffe era I pray that all the doors we open, may we open all the doors together inshallah. Allahu Akbar. Wa awadi omutima gwange ate kusaba ogikuume bulungi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I want you to know one thing, that I will do anything to prove my love for you. I love you. Kukwasa jiteno kimanyi olina ekitone eky'amaanyi sisuubira nti waliwo akunsingira nze okuyimba era nsaba buli yenna ebigambo bibadde bingi naye nsaba buli yenna anaayogera oba kirungi oba kibi mukubemu akayimba. Ekituufu kiri bwe kiti ffe nga ffe abakiikiridde gavumenti twakkiriza nti ddala pulezidenti waffe yali tasobola kukolera mwana oyo bintu ebyo ne tujjayo ogule ne tugamba Lema genda weeyagale. Wano nno we twatiiridde nti ddala kituufu Amuza yayiyeewo mubiri olw'ensonga sente ze yatadde mu bintu bino zaabadde nnyingi nnyo olw'ensonga yasobodde n'okusitula omu ku basajja abalina sawundi esinga mu Uganda obunene owajjeje sawundi akuba ebivulu ebisaawe nga Namboole gwe yaleese akuba omukolo gw'okwanjula gwokka just era wano yamugjeeko obukadde 16 okukola omukolo ogwo gwokka. Abatuuliriza mugamba mutya mwebale kubeerayo mwebale kuwuliriza Wolokoso mwebale kutwagala. Amanya g'amatuufu gye gwani? Amanya gange amatuufu nze Omulangira Ssebuguzi Jafari Jjuuko era mwe muva erinnya erikola ssente JJ Sounds and Events Management. Webale kukola mukolo ngezaako ssebo. Tolina buzibu bwonna bw'osanze mulimu? Ekyamazima omukolo guno kisinza okuneewuunyisa okuva lwe bantegeeza nti nina okukola ne bansasulirawo nga sibanja ate bwe natuuse wano ne nimulugunyaamu ne banyongera essente amazima ze ssente bazituwadde mu bungi. Sooka omuli omukolo guno okoledde ssente meka? Omukolo guno nkoledde miliyoni 16 ssebo. Jeje oli mugagga kati. Ate mune nkola n'egye ssente nnyingi osinga ku ezo naye nze yakola ensobi n'ensaba entono. Mwavu wakufa. Mwavu bawedde bagamba waliwo agambye nti bagamba omwavu wakufa naye nze bba wange nga tannafa. Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani yakumenyawukani? Yonna mu Wolokoso. Aya.
tugamba nti okyali ku 97 kasesa FM Mafo Radio Sim empologoma ennungi eddembe programu eno bw'oba ogisubiddwa genda ku www.afcloud.com ojja kubeera ng'ogifuna bulungi nnyo oba genda ku mukutu gwaffe ogwa YouTube teekamu ekigambo nti Bocat TV BOCAT TV obeere mpozi nga ate ogufuna bulungi nnyo oba genda wali ku Kakalamu Times ojja kubeera mpozi nga ofuna bulungi nnyo programu zino bulungi nnyo kale gwanna alowooza ati omukolo gwa Rema tulabika okubanga tugunnyuse tetunnaba akageri ke watugamba era kogamba nti bulijjo tugwesunze era tugwagala okukumanya kale baka tugusensule oba oli awo tuguyingire ne mu byenda tuli kati mwenyewe nga wekuba oba ekuba omunaku nga wetatera kutya nga tukyali kutya kuwaana era tutte mukyala waffe okumuwaana okuba n'ensimbi mweranga wezimuyitaba era nga tukimanyi bulungi nti pulezidenti waffe ekimbo olyawo ekisinga okumutawaanya Lungereza ne banyina b'omuko omuko Amuza Sabunya ate ekirwadde kibalina mwana wattu Lungereza adage omunaku wakufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Rema darling, thank you for looking so beautiful and gorgeous. Amanya kangiba Farida, tulige nkonyinje. Ayogera Luganda aligali mu kyotala. Rema, I just have a little message for you. We all know that marriage is made in heaven, but it's consummated on earth. So, with the love you have for each other. Kino kisabiddwa abawala Farida nsokere ddala ku ggwe olukiiko olutudde kati lusabye mubeere mu Luganda. And I'm sorry, but okay, I'll try. Aludde nnyo e Bulaaya. Rema, oh God. Okay, I'm sorry, but I'll use English because I'm not used to Luganda. Rema, like I was saying. Luganda mukwano ekiragiro kivudde eno. She's called for Farida Nkunyinje. President wakulabidde munywanyi kale nno munywanyi omwana waffe Rema Namakula yakola emikwano mingi nnyo nga n'abamuyambako okutuuka ku mukolo guno babaddewo okukakasa nti wamma gwe omwana waabwe atwaliddwa bulungi nga ne mu mbeera eno senga Justin Natume yabaddewo nnyo okukakasa nti beyakuŋŋaanya alyekakaseera webiri. Koso live mugamba mutya mwenna abatuuliriza bali kusimba essaawa zino tulina tuli ku mukolo gwa Rema. Singa nga woli mukwano wennyini oli owa atali wakatinko naye ow'omunda kitegeeza ensonga bamaze goziteereza ddala nnyo nazitereeza ddadda nga nabino byonna tebinabaawo. yesunga ennyo ali ku kituufu n'ekirungi era yamala kulozaako n'alabira ddala nti akintu kiriya kubanga yali tannalozaako yasooka kubeera nange n'angamba senga kino na kino tukoze tyakonze ajjangu twongere kwebyo ebiriwo jangu twongeremu kakatontono yagenda okugenda nga kiryokera yamaze kulaba nti ebintu bitereevu n'agamba ntwala mu bakadde obubaka eri abaana abawala n'abalenzi abatannafumbirwa bagumiikirize buli muntu Katonda ayina engeri gye yamutegekamu ebintu bye essaawa yonna ng'ajja kufuna ate ebirungi naawe wali mu bufumbo kaaba mpola waliyo ekirungi Mukama Katonda kye yakutegekera kijja nyama kale nno munywanyi Edikezo yongera okulopera abantu abayogedde ebintu ku mukolo guno era nono kankusabe munywanyi omuwulirize naye mukulopedde amanya gange Leila Kalanska Chapizo ndi ku venue ntuuse ndi muyite kade likere nya lyange lyennyini oba butayitibwa simanyi oba nandize nenkuba wano sama oba nenevulungula simanyi naye nga mbadde njagala nnyo okubaawo obubaka ki bw'olina eri Rema obubaka bwenyina eri Rema afumbe naye nsinga buteeka nnyo ate ku Hamza bambi tageza namukola bino ebya gundi bye yatukola owulidde kuba abakyala munaye tuli banyiivu ennaku zino kiki ekisinga obubanyiiza ye kutulekawo kyekyo kyokka naawe kakati Leila bubaka ki bw'olina eri balavuniga batuleke batuveeko batwesonyiwe beebale nnyo baba bakyayiiya bakayiiya beewaabwe Allahake oba butalina mukwano kyaddaaki ng'omukolo gunaatera okukomeekereza bangi beesowaddeyo okutubuulira omukolo gawe gutambudde era mu bano mwe mwabadde ne manaja wa Rema Namakula omwami amanyiddwa nga Kayemba Soro eyategezezaako nti ye talabanga ku mukolo gwa bunkenke nga guno lwaki akikugamba kino ensonga kagikuwe n'ekyobuko kiteekeko
abatuuliza Wolokoso mbalamusiza nnyo anti eddoboozi muliwulira emikolo girisse manyi gyewali gitooba. Omukolo gugenze gutya? Omukolo Mukama atuwadde omukisa gubadde gwa bunkenke bungi olwa abantu naddala abataayitwa ku mukolo abadde abeetegefu okukolamu ku ffujjo abaagala okuyingira olw'empaka. Bo mubakoze mutya? Security baagituwadde twakolaganya bulungi ne security naye ng'ekisinga obukulu ate abantu bo beefuze beefuze nnyo kale kwegala Mukama n'akola ki n'ayamba nti tetufunyeewo nsonga yonna nti ate ono bamubbi ate ono ki. Nkulabye ng'oli omu ku bako kuva ddi ng'ote oli wa Lugave? Oyo omuwala ebbanga lyemmaze naye yafuuka mwannyinaze ate ze ndowooza nze namuka omukulu ze nkuze naye mubuki mu bulamu baaba. Tuddako mbaga ndowooza ate sisobola kugyogerako kubanga era n'okumikolo gino bennyini be baagireeta kakati n'ombaga era bwe banaaba bawulira nga yeesaanye fe tuliwo okulya bintu abasiina mutawaana. Obubaka eri balavuniga n'abagole owa nyizo ga balavuniga nga nange ndiravunika kakati awo nkoma awo naye ng'ekisinga obukulu abagole tusaba Mukama bawe omukisa bakuumagane.